Ekyamateeka olwokubiri essula esooka. Bino bye bigambo Musa bye yabuulira Isirayiri yenna emitala wa Yoludaani mu ddungu mu Alaba awoolekera Sufu, wakati w'e Palani ne Toferi ne Labani ne Kezerosi ne Disakabu. Lwe lugendo olw'ennaku 11 okuva e Kolebu okuyita awali olusozi Seyiri okutuuka e Kadesubeneya. Awo lwatuuka mu mwaka ogw'amakumi 40 mu mwezi ogw'okumu ku lunaku lw'omwezi ogw'olubereberye, Musa n'ayogera n'abaana ba Isirayiri nga byonna bwe byali Mukama bye yamulagira okubabuulira. Bwe yamala okutta Sikoni kabaka w'Abamoli eyatuulanga mu Kesuboni, ne Ogi kabaka w'e Basani eyatuulanga mu Asitaloosi mu Ederei emitala wa Yoludaani mu nsi ya Mowaabu, Musa gye yatanula okulangira amateeka gano ng'ayogera nti, Mukama Katonda waffe yayogerera naffe ku Kolebu ng'ayogera nti, mwaludde okutuula ku lusozi luno, mukyuke mutambule mugende mu nsi ey'ensozi ey'Abamoli ne mu bifo byonna ebiriraanyeewo mu Alaba ne mu nsi ey'ensozi ne mu nsi ey'olusenyi ne mu bukiika obwa ddyo ne ku ttale ly'ennyanja ensi y'Abakanani ne Lebanooni okutuusa ku mugga omunene omugga Fulaati. Laba ensi ngitadde mu maaso gammwe, muyingire mulye ensi Mukama gye yalayirira bajjajjammwe Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo okubawa bo n'ezzadde lyabwe eririddawo lw'omwenda. Nange nayogera nammwe mu biro ebyo nga ŋŋamba nti nze siyinza kubasitula nzekka. Mukama Katonda wammwe abongedde era laba leero muli ng'emmunyeenye ez'omu ggulu okuba abangi. Mukama Katonda wa bajjajja bammwe abongere emirundi 1000 okusinga bwe muli era abawe omukisa nga bwe yasuubiza. Nze nnyinza ntya nzekka okusitula okutegana kwammwe n'omugugu gwammwe n'okuyomba kwammwe? Mwetwalire abasajja ab'amagezi era abategeevu era ab'amaanyi ng'ebika byammwe bwe biri, nange ndibafuula abakulu bammwe. 14 Nammwe ne muddamu ne mwogera nti ekigambo ky'oyogedde kirungi ffe okukikola. Kale ne ntwala abakulu b'ebika byammwe, abasajja ab'amagezi era ab'amaanyi, ne mbafuula abakulu bammwe, abaami b'e1000 era abaami b'e10,000 era b'50 era abaami b'10,000 era abamyuka ng'ebika byammwe bwe biri. Era nakuutira abalamuzi bammwe mu bifo ebyo nga njogera nti, muwulirenga ensonga z'abaganda bammwe, musalirenga emisango egy'ensonga omuntu ne muganda we ne munnaggwanga ali awamu naye. Temusalirizanga bwe musalanga emisango. Munaawuliranga abato n'abakulu okuba enkanyankanya. Temutyanga maaso ga muntu, kubanga omusango gwa Katonda era ensonga enaabalemanga mugireetenga gye ndi, nange naagiwuliranga, era mbalagira mu byo ebyo byonna ebyagwanira okukola. Awo ne tutambula okuva e Kolebu ne tuyita mu ddungu liri lyonna eddene ery'entiisa lye mwalaba, n'ekkubo eriyita mu nsi ey'ensozi ey'Abamoli nga Mukama Katonda waffe bwe yatulagira. Ne tutuuka e Kadesubaneya. Olwabiri ne mbagamba nti mutuuse mu nsi ey'ensozi ey'Abamoli Mukama Katonda waffe gy'atuwa. Laba Mukama Katonda wo atadde
ensi mu maaso go, yambuka olye nga Mukama Katonda wa bajjajjaabo bwe yakugamba, totya so tokankana. Ne munsemberera buli muntu ku mmwe ne mwogera nti tutume abantu abanaatukulembera batukeberere ensi, bakomewo batubuulire ekkubo bwe liri lye tuba twambukiramu n'ebibuga bwe biri mwe tulituuka. Ekigambo ekyo ne kinsanyusa nnyo. Ne nnonda ku mmwe abantu 12 buli kika omuntu omu. Ne bakyuka ne balinnya ku lusozi, ne batuuka mu kiwonvu kya Esukoli, ne bakiketta. 25 ne batwala ku bibala by'ensi mu ngalo zaabwe ne babireeta gye tuli. Ne batubuulira ne boogera nti ensi eyo nnungi Mukama Katonda waffe gy'atuwa. Naye ne mutakkiriza kwambuka, naye ne mujeemera ekiragiro kya Mukama Katonda wammwe. Ne mwemulugunyiza mu weema zammwe, ne mwogera nti kubanga Mukama yatukyawa kyeyava atujja mu nsi y'e Misiri okutugabula mu mikono gy'Abamoli okutuzikiriza. Twambuka wa? Baganda baffe batusaanuusizza emitima gyaffe nga boogera nti abantu banene bawanvu okusinga ffe, ebibuga binene byazimbwako ebigo okutuuka mu ggulu, era twalabayo abaana aba Anaki. Awo ne ndyoka mbagamba nti temubatya, temubatekemukira. Mukama Katonda wammwe abakulembera, era ye y'anaabawaniriranga nga byonna bwe byali bye yakolera mu Misiri mu maaso gammwe. 31 Ne mu ddungu mwe walabira Mukama Katonda wo bye yakusitula ng'omusajja bw'asitula omwana we mu kkubo lyonna lye mwayitamu okutuusa lwe mwatuuka mu kifo kino. Naye mu kigambo ekyo temwakkiriza Mukama Katonda wammwe eyabakulembera mu kkubo okubanoonyezanga ekifo eky'okukubiramu eweema yammwe, ng'ayima mu muliro ekiro okubalaganga ekkubo lye munaayitamu ne mu kire emisana. Awo Mukama n'awulira eddoboozi ly'ebigambo byammwe n'asunguwala, n'alayira ng'ayogera nti, mazima tewalibaawo n'omu ku bantu bano ab'emirembe gino emibi aliraba ensi ennungi gye nalayirira okuwa bajjajjammwe, wabula Kalebu omwana wa Yefune, oyo yaligiraba, era oyo ndimuwa ensi ye gye yalinnyako n'abaana be, kubanga yagoberera Mukama mu byonna. 37 Mukama n'asunguwalira nze ku bwammwe ng'ayogera nti naawe toliyingira omwo. Yoswa omwana wa Nuuni aliyingira mu maaso go, oyo aliyingira omwo. Mugumye omwoyo kubanga ye yaligisisa Isirayiri, era n'abaana bammwe abato be mwayogera nga bagenda okuba omwandu, n'abaana bammwe abatamanyi leero birungi newankubadde ebibi, bo be baliyingira omwo, nga ndigibawa bo era baligirya. Naye mmwe mukyuke mutambule mu ddungu mu kkubo eriyita mu Nnyanja Emyufu, ne mulyoka muddamu ne muŋŋamba nti tusobezza ku Mukama, tunaayambuka ne tulwana nga byonna bwe biri Mukama Katonda waffe bye yatulagira. Ne mwesiba buli muntu ebibi ebyokulwanyisa, ne mwanguwa okulinnya ku lusozi. Awo Mukama n'aŋŋamba nti bagambe nti temulinnya so temulwana kubanga nze siri mu mmwe, muleme okugobebwa mu maaso g'abalabe bammwe. 43 Nti awo ne njogera nammwe ne mutawulira, naye ne mujeemera ekiragiro kya Mukama, ne mukwatibwa amalala ne mulinnya ku lusozi. Awo Abamoli abaatuulanga ku lusozi olwo ne bafuluma okubalumba, ne babagoba ng'enjuki bwe zikola, ne babakubaakubira ku Seyiri
okutuusa ekkoluma. Ne muddayo ne mukaaba amaziga mu maaso ga Mukama, naye Mukama n'atawulira ddoboozi lyammwe so n'atabategera kutu. Awo ne mutunuulira mu Kadesi ennaku nnyingi, ng'ennaku bwe ziri ze mwamalayo.